Kale, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time check. Saa zino ziri 11:57. Mulabe video yensoso kola mu kusooka ebyokuzala by'omwana ono. Omwana asooka afulumidde waka mu nnyumba. Luto lumusimbe mangu. Bagenze okuba essimu nga bitabusinze okuviwako kudduka okukima emmotoka okkirira waka nga bangamba omwana omu afulumye. Olumi badde bungi ne tumuddusa mu ddwaliro kuba basanze bamaze bano sala ekirira. Ne tudduka mu ddwaliro eriri okumpi. Mumanyi ddwaliro ffe erya Wellspring abali okumpi ne Wellspring eriri mu Bweyogerere. Tusanzeewo omukyala ali awo musaba mutamusawo ani mwerabidde erinnya. Tukozeeko bulungi nnyo naye amawulire agatali malungi, omulongo omu abuuse. Abaana babaddemu babiri bonna nga balenzi. Ndowooza yabeera Waswa ne Kato. Naye omwana omu omulongo omu abuuse. Tetusobodde bba nga tutaasa bulamu bwe. Ate abaana bazaaliddwa mbu nga tebannakyuka. Omusawo mubuuza ensonga n'angamba engeri gye babeeramu babiri mu lubuto lumanyi ofunda, abaana ne baagala ofuluma. So ewaka ekikoleddwa okusala ekirira nti ate waliwo ekirala kye batasibye, ate omwana mwabeera n'okussiza omusaayi gufulumye mungi emmotoka muno mwendi mulimu omusaayi emabega waayo. Okitegeera. Naye omwana omu ye akyaliwo mulamu. Naye engeri gye bazaddwa nti nga bakyabulaabulamu, kati tuva mu ddwaliro erya Wellspring tweyongerayo Mukono General Hospital. Tulabe nti omwana bamuteekamu incubator, omwana okumufaako atandika okuyonka, tulaba abasawo bye banaatuteera kuba gye tuba tunywera eddagala. Mujjukire bali tulina okudda mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 27 guno omwezi, ng'okuzaala ku kipande kye bawandiikako nti yazaala mwezi gwa 8 wiiki esooka, nti mwezi gwa 7 mwezi gwa 8 wiiki esooka. Naye ate ekiro ekikeesezza olwaleero nnaku z'omwezi 11 ebintu bitabuse. Mututeeke mu ssaala tulabe nga tweyongerayo. Tuli wano tulina kiriyalinga bbiru ya wano, tuvuge tweyongereyo Mukono tuyinge tubannyonnyole bateeke omwana mu incubator. Omwana avuddemu omusaayi mungi. Kyali kyavuddemu omusaayi mungi Prosi Naalongo waffe. Kati Naalongo ajjudde. Tusabe tulabe nti omwana azaaliddwa tumusigaza ye nga mulamu. Then nga tukola ne ku nteekateeka ndowooza zijja bba za kuziika omwana oli omulala. Ndowooza muntegeera bulungi nnyo. Kale nze Sonko Muhammad. So tuli wano tuseetinga kuva wano atubeere nga twolekera eddwaliro ekkulu e Mulago twala omwana mu incubator ne Naalongo okungera omufaako. Omwana mupasudde bamutunze wansi. Bingi obulumi bungi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Bakazi muyita bingi mu kuzaala. Nyongera obba respect bannange. Kale katulabe ekiddako.